Emmotoka esangibwa mu byennyanja obuto ya kika kya Canada namba UBJ noti 99 yo okukwatibwa kitiibwa pika poliisi mu kitundu kino okutemya ku muduumizi wa poliisi ekimanyi kabonera Justus Williams yasitukiddemu ne basajja be bagenze ku kibije basanze mu byennyanja obuto ekika ky'empuuta ng'opakiddwa mu bikutiya dereva emmotoka eno Alex Mugenyi akwatidde nagalira nga mu kiseera kino akuba mu poliisi ekimanyi kabonera amyuka akulira ebyenva mu disitulikiti Masaka Patrick Sempala agamba nti bo tebalina maanyi agalwanyisa envubi ku buyinza bonna amagye gabweddiza. Ffe be tutuukako abatukkiriza tubabuulira just okubabuulira nti envuba embi ki nkyamu naye nga yo ku nvuba embi okujjako nga bebagezaako nti etteeka bagezezaako dizaayo bazeeyo babizeeyo nga bwe byali naye kati ekibadde ku nvuba embi tubadde tetukyakiriko nnyo nga tetukyakwasisa nvuba mbi bakambwe nnyo abasajja abo ababeerayo. Alasi w'ekimanyi kabonera Ahmed Kateriga Musaaze alabudde bunda bakyatemedde ku nvuba embi tuli anakwatibwa kutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Naye ffe tetujja kukoma kusomesa abantu ku nsonga eyo era nze nsaba amagye gasigale nga gayamba ku poliisi mu kulwanyisa envuba embi eyo. Ku nkomero tujja kufuna ekituufu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka twakasiri akisiza okukwatibwa kw'emmotoka eno ne Direva n'ategeeza nga bakyanoonyereza ku nannyini byennyanja ono. Ate era bwe tusobodde okufuna ku information kwabo abakola mu fisheries basobodde okukakasa nti ddala ebyennyanja bino bito era tubaguddeko omusango era nga tuli ku fayiro okulaba nga tubatwala mu kkooti. Fiona Nanyemo yakusakidde Gulon ku Bwakabaka TV.